Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mwasibye muti eyo wali ku Yugi Updates bikosinzidde obbanga otuwuliriza. Kuteereddeko akatambi ako okubaako ekifaananyi kye nkusiigira. W'otunuulira embeera y'akatambi ako kabadde kakulaga embeera y'omukulu omu nga bagezaako kunoonya bwenkanya. Obwenkanya wakati mu bakuumaddembe, obwenkanya wakati feelinga not guilty ku misango egimu egigenda mu maaso kubamu ku bakulembeze abali ku ludda oluvuganya olw'opposition. Kati eyo y'ensonga lwaki European Union yasalawo kubanga etuuza Parliament nnamba okudisikasinga ku kigenda mu maaso mu Uganda. Y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero agenda kusabumitinga mu Geneva Summit. Olw'embeera eyo, ekifaananyi kye nkusiigidde wano kye kimu ku boards ku meetings ezituulibwa mu UN Council. Niye olowooza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu teyasalawo kuddukira mu UN Council wabula n'addukira mu UN Parliament? Kati njagala kino kikutegeeza. UN saawa zino yafuuka bipapula. Tinebavaayo ku nsonga ne badisikasinga ku certain matter tekikola makulu. Era bannansi basigala bakikoganizinga ng'ekintu ekya bulijjo. Lwaki nkugamba bwe nti? Ndi mu kubuulira ensonga lwaki European Union, European Parliament saako ne Geneva Summit zirina amakulu nnyo, zikola meaningful nnyo n'okusinga UN Council. UN Human Rights Council twanege nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yandiddukidde n'anoonya obubuddamu eyo oba n'agezaako okuclaiminga ensonga ze ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu n'ayambibwa eyo. Lwaki? UN ennaku zino ekubwamu ebituli. Jjukira UN yansi yonna ate si kikake, eggwanga eryagala okwenyigiramu lyerigenda mu maaso n'okwenyigiramu UN. Ate nga waliwo certain omusimbi okugenda mu maaso n'okusasulwayo buli ggwanga eryagala okwenyigira mu UN. Kakati kitegeezagana amawanga gonna gonna gabeera ku board, gabeera ga memba, era gabeerayo mu nteeseganya ezigenda mu maaso. Kakati wano ekibuuzo kyange bwe kiri, gw'osuubira otya UN okukangavula Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bikobero by'abaakoze eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu, kyokka nga y'omu ku batuula ku cabinet mu UN bonna bakiise ba memba? Ensonga lwaki badde tebikola ebbanga lyonna nti wadde osabumitingayo ensonga yo mu UN Council, ate bano bennyini abafugirayo ssente ne babiwamu amazzi ne bajoogerako just bwogezi nga olaba omubaka wa Parliament wano mu Uganda wanajja n'akoona ku nsonga ya Kyagulanyi nti bane lwaki mutugulunya aba opposition. Speaker n'agamba ensonga tujja zirabawo ebityo bwe kityo bwe kibadde. Kati zino ensonga zirinya enkandaggo. Ensonga lwaki olaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni yennyini avuddeyo okwogera ku nsonga eno nti lwaki abazungu batuyingirira? Lwaki mulinyirira foreign affairs zaffe? Lwaki bwe tukukyaza mu ddiro lwaki olingiriza ebiri mu kisenge? Era n'agamba nti ffe abagamba nti nno tetulina buwagizi ekibiina kya NRM. Kati eba tetulina buwagizi, lwaki twafuna obululu obwo bonna bonna? Ebyabadde bigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye njagala okutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu takolangako nsobi. Era agenda presenting ekyo ekyetaagisa mu summit eno. Era agenda kusabumitingayo ensi kyemusuubiramu. Kati saa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu tatunuuliddwa nga Munnayuganda ng'agenda okupresentinga mu Geneva Summit, wabula atunuuliddwa nga opposition leader mu Africa yonna. Ayinza okununula Africa singa bali organizing ensonga ze zibadde zaapeninga mu ggwanga Uganda. Kitegeeza kiri laikiri ne mawanga amalala okubanga the certain level nabyo bituukayo.
kitegeeza nti kati bagenda kulekerawo okuliisa ebijanjalo empiso okutandika okutunuulira ensonga zino n'okulicognizinga. Jjukira n'aggambye mu UN Human Rights Council bakomiti okugiyingiramu olina okubeera ne principles zino wammanga z'ogoberera ezimu ku zo. Ekisooka olina okubeera ne ssente, ekyokubiri olina okuba nga opolomootinga demokrasiya mu nsi yo. Kati kino Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyabadde ajja presentinga abalaga nti n'ensi ejjuddemu demokrasiya kubanga ze principles za UN zeetambulirako. Abadde abalaga atya nti apolomootinga demokrasiya? Yategeka okulonda, n'abawo omwaganya, n'abawo omukisa, n'akolawo ne kye tuyise akakiiko kikano akatuulamu Nobert Mao akagabana omusimbi. Akakiiko kano keyateekako aka interparties kebeegattiramu parties zonna zonna eziri ku ludda olw'opposition, n'abawa n'omusimbi oguyinza obbayambako era mu parliament mweguli ssente ezo eziyinza obbayambako okutambuza campaign okuba akalulu. Naye ekibiina kya National Unity Platform njagala okujjukiza nti tekyafuna ku ssente zino ku mulundi guno gwokka. Ebyo byonna yabiteekawo okusobola okulaga bali nti no demokrasiya mwali era akalulu kali free and fair. Oba okitegedde? Kati akalulu balage nti n'ensi nti demokrasiya atambuzibwa era ne bategekawo okulonda, buli kimu ne kitambula nga bwe kirina okutambula. N'oluvannyuma ebyava mu kulonda mubiraba era ebigenze mu maaso mu kulonda okuva mu campaign paka mu kalulu muzze mubiraba. Demokrasiya waali oba taliiwo? Okujjako gwe Munnayuganda gwasobola okutegeera nti wano tewali demokrasiya, naye munnansi eri ewala ye aba alabira ddala ekifaananyi ekirungi nti demokrasiya atambuluza bulungi nnyo. Wotuukako ne mu byalo oyinza n'obbabuuliriza nga balaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni bamuwaayiriza akalulu yakatwala mu bwenkanya. Bagamba kati waba teyakawangula lwaki baamulangirira n'ezo points zonna zonna? N'obwo bulwona buna yabujjawa? Waliyo abamu atabitegeera. Ate si musango obutabitegeera, si musango gwe Munnayuganda obutategeera nti eggwanga demokrasiya taliimu. So yeno ensonga gwe abadde abuuza ekibuuzo lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu teyaddukira mu UN Human Rights Council atwaleyo ensonga ze zikolebweko. Era kimanyi wano teri nsonga egenda kukolebwako kubanga bagenda okuloopamu be bamu kubafacilitatinga kubafujjirira ensonga zino. Era buli nsonga gy'oteekayo bamuyita ne bamubuuza ensonga eno woti ne woti n'akasukayo akasimbi ne bagizibinkiriza. Kati UN yafuuka kipapula. Kati y'ensonga lwaki olaba waliwo akasattiro kangi nnyo 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 eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okudiscussingibwako mu European Parliament. Kati wuuyo agenze mu Geneva Summit agenda asobola okusubmitinga ensonga ez'amaanyi ezigenda okuba nga zikubira ddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Y'ensonga lwaki olaba badde bagezaako omutayiza enfunda eziwera asobole okutuuka ku lunaku luno nga mukwate weyabaye ekintu ekyabalemye. Kati wano wenkugambira golowooza ki kyolaba ekiddirira singa Robert Kyagulanyi Ssentamu amala okuva mu summit eyo n'apulizentinga byagenda okupulizentinga, ensi ejja kuba ebirabye n'eyali talina maanyi ku demandinga for the right of African citizen agenda kuvaaga bana ebigenda mu Africa eggwanga eriri ludda wa. Kitegeeza kigenda kuba kifaananyi ky'amaanyi eri Uganda. Oli ku Yugi Updates TV nzikiriza nkomye wano naye nkutegeeza sitambuza video likinga sharinga jangu mu comment section. Mbaagala nnyo mweraba. Nabagamba baagala okutusindikira obubaka ku WhatsApp enamba kweri awo ku mukutu gwaffe osobola okuyita ku WhatsApp n'otusindikira obubaka tujja kuba tubufuna bulungi nnyo. Mbaagala nnyo mweraba.